bwe tuba tuwogera ku bantu abalina ennaku wano e Uganda, Nabbanja y'omu ku abo, Balamu y'omu ku abo. Naye bano munnange baddirira buddirizi General Museveni ne mutabani we Muhoozi okusinziira ku Bobi Wine maaso gy'alaze. Naye ekimansa nnaku munnange kimansuka mpalo, sibe bokka abeeraliikirivu kubanga Kasolo ow'emyoga yonna gy'ayita bagoba mugobe, genda totubuulira. Munyikirize mbaze mu Ruganda abokuba nimanya Ruganda murutegereza kurungi. Okay. Munyikirize mbaze mu Ruganda. Okay, kakati musoke mumpulirize. Abantu be Kabango sanyuse nnyo okubalaba. Ng'omaze okulaba ebyo n'okuwulira ebyo, Nabbanja ajja kugamba nti Bobi Wine talina bantu, talina buwagizi e Bunyoro. Kati n'abalala tebajja kusekerera nno Nabbanja nti yonna gye bagezaako kwegabanyaamu okufuna okukampeeningira Museveni bagoba bagobe. Minisita Kasolo kyava e Butambala nga basombye abantu. Nabbanja ye ebigambo byamuweddeko dda. Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu olunaku lw'eggulu bangaye yabadde wa naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala nazze n'ennyonyi abantu ne bajja okunyaniriza wali ku nnyonyi. Kati olw'okuba abantu bamubuze we want to take advantage najja ku kisaawe ewali ennyonyi wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi. Abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala. Yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki. Abamu baavudde mu Bende. Abantu bawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa. Tuvulaba abantu bamubuze ekisaawe kibadde kikalu. Waneeka kummiro kibadde kikalu. Yabuliddwa byayogera nze gwe yatutenga manifesto ye. Nze Bobi Wine seesimbye naawe. Muganda wange wagamba mukalukalu tajja busera. Naye waliwo kyogezaako okufumbirira ne kigaana. Kubanga tetumanyi oba Nabbanja atambulira mu nnyonyi buli wagenda ennyonyi ye bagimanyi. E Bunyoro kirabika ennyonyi ye bagimanyi mwatambulira. Ennyonyi yabaddeko Uganda Police. Naye agamba nti yabadde mu nkiiko ze. Najjira ate mu helicopter bwe yabadde mu nkiiko ze endala. Bobi Wine bwe yalabye nga ataddebwa helicopter nga abuliddwa abantu. Ate obwanga n'aboolekeze wali helicopter abantu bakuŋŋaanya okulaba mbu helicopter kwegamba okukuba kumanyiira. Olaba omuntu engeri gy'amanyiiramu nti abantu tebalabanga ku nnyonyi kwegamba balabye ennyonyi bajje basamaale nnyo ssente z'omuwi w'omusolo. Ate nategedde nti mu nnyonyi omwo muleka mwabaddemu omuntu. Bw'ataba Nabbanja ayinza kubanga Muhoozi yabaddemu oba omuntu omulala yenna omwo. Naye ebigambo ebyo birina kinene kye bitegeeza nga tunaba kubeera nga tulaba ddala Bobi Wine yafunye abantu gye yabadde, yafunye abantu e Masindi, yafunye abantu oba Nabbanja byayogera bituufu bannange. Abantu bagambe baveeyo balonde. Electoral Commission yagambye nti tuli 19 million voters. Bwe tuba 19 million voters njagala mumanye more than 80% myaka gyaffe. Kati luno olutalo wakati wa history ne future. Luno olutalo wakati wa abavubuka n'abakadde. Luno olutalo wakati wa dictator ne democrat.
democrat luno olutalo wakati w'ekirungi n'ekibi wakati w'enzikiza ne light bannange luno olutalo wakati w'abantu abangi ne famire emu ate nga famire eyo ekozesa abantu abamu kuffe nejjawa ne Bunyoro nefuna Nabbanja negamba Katono yagenda okutegerera abantu b'Ebunyoro neba wano negenda laba abavubuka ffenna bannange mutulaba bwe kyogamba bannange kambabuuza abantu b'Ebunyoro kambabuuza abavubuka b'Ebunyoro balamu yasinga amagezi wano mu Bunyoro kambabulireko mu Uganda more 85% mbasinga obukulu ekitegeeza ffenna tuli bavubuka naye Museveni ye mu kutegeera kwe n'agamba nti Balamu ye minisita w'abavubuka era naffe tuge mubagambe bwe namala okuwangula abo bonna Balamu ayina agenda kola mirimu gye gya kutegeka bivvulu mugambe Nabbanja nti ali mu kusimairinga akasembayo kubanga namugobye ng'andika kumiro kamalirize nga mbasaba bwe nti bannange njagala buli omu afuuke agenti waffe njagala buli omu afuuke agenti wa New Uganda njagala ogende onnyonnyole abantu bategeere kyentegeeza binyonnyole mu lulimi lwo buulira bazadde bo buulira babrother bo ne sister wo buulira girlfriend wo buulira boyfriend wo buulira bakyali bo bonna mu ghetto mubagambe a new Uganda is possible mubagambe tusobola okikola. Ebigambo bya Nabbanja birina kinene kye bitegeeza era akasiriikiriro ka Balamu akasiriikiriro ka Muhoozi kubajjukira abo bali mu ttiimu y'emu batutukoze tutya omusajja nga atutwala olowooza weetuli. Kale newankubadde nga waliwo ensonda ezimu ezigamba nti General Museveni yamaze dda okubeera nga akijjamu enta era nti ayagala mu mankuwetu wabeewo enteesaganya bannange mugenda tukola tutya twagala enfuluma yaffe ebeere nga nnambike bulungi tetwagala nnyo kutoyisa bubi tetwagala okitegeera kakati awo nti ke kasiriikiriro ako naye ebyo munnange tubirinda bulinzi tubirabe naye nga bano abasajja nga bwe mbamanyi ku mputtu yaabwe n'ebyo Nabbanja byayogera n'abalala bonna bye boogera ne manipulation Anita Amongo gye yalaze e Bukedia mulaba nga ayagala kubeera unopposed era nga buli muntu yenna amwesimbako afuba okulaba nga amulemesa naye ye kyayita okubeera unopposed alemesa abagenda okumwesimbako so si nti abantu be bamukakasa nti oyo tayesimbikako katumuleke kubanga byakoze makula wabula abagezako kumwesimbako balemesa okitegeera tayebwa Anita Among nga baga rekodi nti bo bayiseewo unopposed. Okay, ekyo munnange bwekityo bwe kiri naye nga kiba kitegeeza kutiisatiisa nakulemesa kutiisatiisa nakulemesa kati nga ekifaananyi okijjaawo tunuulira ebigambo bano bye boogera Kasolo nkulaze nga abantu bamugamba genda n'ekyo ojja musanga ku radio ne ku TV ng'agamba abantu bali bulungi bali okay era bye twogera babitegeera bulungi nnyo yuze e Butambala baasomba abantu enkuyanja y'abantu ne bagiyiwa ku kisaawe ne bategeeza nti nno NRM ekubye olukuŋŋaana Kasolo ne Kiryowa Kiwanuka anti mbo bagamba nti Buganda for Museveni naye ebigambo Nabbanja byayogedde newankubadde nga abadde abyogera kiwalazima omanyi omuntu bw'abanga adduka obanga akola ebintu ekiwalazima kitegeeza nti ayogera ebintu ebyali badde bisembayo oba abifuula n'abiteeka upside down kakati ayogedde ebigambo nebimutabukako nti Bobi Wine nze namukyazanga wano kugamba ng'alinga agamba bwe bamutegekanga mu bivvulu ng'eno waliyo nfuufu ng'alinga aga nti enguudo zayo zonna nkole okitegeera nti wali bulungi nnyo nti abantu tebaamugoberera obeera bakola mirimu gyabwe naye nga namungi w'omuntu nga bw'omulabye muganda wange weewuunya nze najjidde mu nnyonyi tugamba kitegeeza nti baadde bapulaaninze okuleeta ennyonyi mbwesasamaze abantu naye nga jjukira nti ennyonyi eyo ebukira ku mafuta gaki ku mafuta ga mwi wa musolo
ate ne pilot agivuga alina okusasulwa buli lwagibuusa. Naye zonna ssente za muwi w'omusolo si za nabbanja, wabula ssente z'omuwi w'omusolo ze bakozesa. Kyokka nga yazze n'aya poliisi, kubanga abakugira mu kiro ekyabwe eky'amagye kyali badde kya, ne kati yajjiddemu ya poliisi. Ndowooza olaba Uganda poliisi bwekozesebwa nti nabbanja okutambulira mu nnyonyi ya poliisi kuba kennyininyini akyewaddeko obujulizi, nga bwe yeewako obujulizi nti Kibalama bamulina. Okiraba kakati essaawa eno yeewaddeko obujulizi nga bwe yabadde mu helikopita eyo. Ekintu munnange kyendabira ddala nga kya bujoozi nti mbwe abantu babadde bazze okunnyanyiriza mb'olw'ennyonyi, mb'olwokuba baalabye ennyonyi. Kale ebintu ebyokulengeza abantu mu ngeri efaanaganako bwetyo nti gwe otambulira mu nnyonyi naye nga tebalina kye bafunamu, ssente z'omuwi w'omusolo ze zigenduka. Naye ebyo byonna byonna bitutwalawa bw'otunuulira empalapalanya gye bapalapalanyaamu nti akakiiko k'ebyokulonda kamaze okulangirira, oba katugeze kubanga biva ku disitulikiti ne bijja nga bivudde constituency ne bigenda ku disitulikiti katono ne bikuŋŋaanira ekyambogo wali kakiiko k'ebyokulonda we bagenda ndowooza okubeera nga bateeka ttale senta yaabwe nti bano ebinaava ku disitulikiti banasobola obbiweereza nga bikakasa nti ddala Gen. Museveni bamukubye akalulu, oba nti aba NRM ddala babaleebya. Nsuubira okuba nti bano bagenda kutuuka ekiseera bagambe nti nedda. Naye byonna tubalaba. Mukama Katonda abakuume, tusinkane mu mboozi yaffe eziddako wano ku Uganda Tragic bulijjo akuume.